ate nalowooza nti musiraamu. Wallahi naafa n'asitikana Allah n'amwokya omuliro obutagumuggyaamu. Lwaki? Nti yawangaaliranga kubimugya mu busiraamu nga ye alowooza nti ate musiraamu. So okubitegeera kya bbeeyi omuddu asobole okuba nga abyewala era okubeera nti omuntu abiteeka wala nnyo mu bulamu bwe. Twalaba anaqidul awwal ekijja omuntu musiraamu ekisooka twagamba nti ashiriku fi ibadatillah, ye muntu okubeera nga akola shiriki mu kusinza Allah jalla jalaaluhu. Olwali tugenda kutandika anaqidu athani, ekyonoona obusiraamu bw'omuntu ekyokubiri, era nayo katukirabeko Sheikh ngeri yasobola okuba nga akinnyonnyolamu. Yagamba nti ekijja mu busiraamu ekyokubiri nga omuntu wakikola afuluma obusiraamu. Omuntu waba awulira statement eno nti ebijja omuntu mu busiraamu yandibadde yeraliikirira nnyo abitegeere, kubanga teriyo kya bbeeyi Allah kyawa mwana Adamu mu nsi muno nga kumuwa busiraamu. Ne waakuma byonna wallahi Allah n'akuwa eddiini y'obusiraamu ate n'agikuwangaalizaako n'agikuttirako nga busiraamu bw'ofiiriddeko nga temuliimu shiriki, wallahi oba owangudde seeka. Newankubadde ng'ogenze oli mwavu, ng'ogenze tolinaawo kantu konna, naye ng'ogenze n'obusiraamu. Era ne mu Qur'ani Allah kyatukuutira nti wala tamutunna illa wa antum muslimun, temugeza kujja mu kabuli okujjako nga muze n'obusiraamu, tebageza kuzinga mu ssande okujjako nga bakuzinze n'obusiraamu. Naye bantu bameka abasolozezza ensi eno nga tebanagimala nayo, naye ng'obusiraamu bwabwe si kya bbeeyi ku bo, wabula ekikulu ssente, ekikulu bitiibwa, ekikulu bufuzi. Naye ng'obusiraamu si bulumibwe, era nga wabugenda nomata tafaayo, obusiraamu nabwo tebumuluma, naye nga wallahi kya bbeeyi omuntu okufaayo okutegeera obusiraamu tikyengera mu byengera. Naye omuntu yenna atanategeera nti busiraamu kyengera, anaagenda okutegeera nti kyengera nga amaze okumuzinga. So ekijja omuntu musiraamu ekyokubiri, Sheikh kyagamba nti man jaala bainahu wa baina Allahi wasaita yad'uuhum wa yas'aluhum wa yatawakkalu alayhim. Agamba Sheikh Allah msaasire nti man jaala bainahu wa baina Allahi wasaita, omuntu yenna ateeka wakati we ne wakati wa Allah wasaita, kayungirizi. Yad'uuhum, nga kyatadde wakati we ne Allah akisinziza ddala. Wa yas'aluhum, era nga akisaba kimumalira ebyetaago bye. Wa yatawakkalu alayhim, era nga akyesigamira mu mbeera zonna. Kafara ijma'an, omuntu afaanako bw'ati afuluma obusiraamu, ekyamanyi bonna bakyegattako. Katuddemu anaqidu athani, kino kikujja mu busiraamu. Agamba nti man jaala bainahu wa baina Allahi wasaita, omuntu yenna akeera ku makya wakati we ne Allah, wakati we ne omutonzi, n'ateekawo wasaita, kayungirizi, nga yamuyunga ku Allah, gwayitiramu amutuusiza ebyetaago bye eri Allah. Agamba nti yad'uuhum, nga tamutaddewo nga kifaananyi, wabula nga amusinziza ddala. Wa yas'aluhum, nga n'okumusaba amusabira ddala, oba okumuwolereza nga amusabira ddala oluusi ebyetaago n'ebisigadde. Wa yatawakkalu alayhim, ng'era amwesigamira mu mbeera zonna, nga amwesigamira nti ajja mumalira. Agamba Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, agati kafara ijma'a, afaananako bw'ati afuluma obusiraamu, ekyo tewali mmanyi yakyawukanako, bonna bakyegattako. Ekiruwa ti omuntu akeera ku makya wakati we n'omutonzi n'ateekawo kayungiriza amutuusiza ebyetaago bye, amutuusiza message eri Allah, afaanaganako bw'ati akaafuwala. Ekyo kiraga nti wakati waffe ne Allah tewalina kubawo kayungirizi yenna atutuusiza bizibu byaffe. Kitegeeza nti buli mwana Adamu ateekeddwa genda direct wa Allah, nga tewali wakati we na mutonzi amutuusiza duwaze, nga tewali wakati we na mutonzi gwe yeesigamira nti awo kaaliwo ebyange byonna biwedde, wabula oteekeddwa kutuuka direct nti Allah wange kino
Allah wange kino so si nga tuyitira mu linnya lya gundi nga tuyitira mu kitiibwa kya gundi mukama waffe tumalire nga bana b'esayidi eno abalokole n'abakristaayo n'abakatuliki oba nti mu linnya ly'omwana n'ery'omwoyo bayita mu bitonde oyo bayita shirika wedde emirimu era tebatumenya kale kwedde era bakafiiri si basiraamu kati ate no musiraamu waabaayo nga naye yeefaananyiriza bali ng'okusaba Allah abaako n'ekitiibwa ky'omuntu kyayitamu oba ku lw'ekitiibwa kya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah tonyeseze enkuba Allahu akbar oba ku lwa gundi Allah tuwe zadde wakati wo n'omutonzi tewalina kubaawo kitonde kyonna era wano Sheikh kyagenda okunyula agambye nti hadha naw'u min an-naqid al-awwal ogwo omuteeko nga woguwulidde gusobolera ddala okubanga guyingira mu muteeko guli ogwasoose ogwa shirik fi ibadatillah era agamba nti wahuwa alladhi yaj'alu bainahu wa baina Allahi wasaita ye muntu okeera ku makya wakati we ne Allah n'ateekawo kayungirizi amutuusiza ebyetaago bye walakinna sheikh naye ate mukadde waffe Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah afradahu ogwo omuteeko yaguleeta n'agwawula n'agutongola nga guli mustaqirra nga guyimidde bwe guti nga gwetengeredde era agamba nti waja'alahu naw'an mustaqilla n'agufuula oba n'agufuula nga ekika mu bikka omuntu byayinza okugwamu ebya shiriki n'aguteekawo nga muteeko gwetongodde bwe guti nga guyimiridde agamba nti likathirati wuqu'ihi olw'abantu abangi abagugwamu omuteeko guno era agamba nti li anna hadha yaqa mimman yadda'una al-islam kubanga ekyo ekikolwa ekyokuteeka wakati waffe n'omutonzi kayungirizi agamba nti li anna hadha yaqa mimman yadda'una al-islam bangi nnyo abakigwamu ate mwaba abakyepatikako nti basiraamu nga kino ekikolwa bakigwamu dda naye nga ate bakyeyita basiraamu naye nga ate bashiriku masu ga Allah si basiraamu era agamba nti wa hadha kathiru inda alquburiyina ate mbana abasinze entaana eyo nkola yaabwe ey'okuteeka wakati waabwe ne Allah kayungirizi bana basinze entaana abasuufi eyo nkola yaabwe nnene era ekyo emu ku bikolwa byabwe ebinene wakati waabwe n'omutonzi bateekawo wali bayita mukwano gwa Allah mbu ne batandika okubeera nga bamusinza nga bamusaba bamwesigamira naye nga bo balowooza nti bayitiramu muyitire abatuusiza ebyetaago byabwe eri Allah ekyo kyennyini ekikolwa Allah kyayita shiriki wadde nga bo bakiyita kubo bakiyita simanyi kuwolerezebwa bakiyita kyonna kye bakiyita naye Allah yakiyita shiriki wakati we naye okuteekawo kayungirizi obeera omaze okukola shiriki era agamba nti bangi mbasajja abasize entaana n'abakyala abasize entaana guno omuteeko bagugwamu dda gw'okubanga wakati waabwe n'omutonzi bateekawo kayungirizi era omusanga ali awo ku ntaana ya wali musajja yafa mulongoofu talina kyamanyi oluusi yalina musajja mulongoofu ate Allah we muna tawhid olwalevo gye yaliko mu bukkiriza oluvannyuma lw'okufa kwe entaana ye ne bagifuula nga kiddiŋŋanwa nga bagifuula nga kaaba nga bagiddiŋŋana buli kaseera buli katikitiki nga baalawo emisaalu ne beewa emirimu egitaliiko obujulizi nti gwe genda waliwaliyawo ku ntaana ye guteekawo omusaalu bamukeeka kola emirimu Allah gye yatulagira okukola leeta adhikaari la ilaha illallah emirundi emitwalo 7 la ilaha illallah emitwalo 7 okyalewo kyalina amalusu tetuganye bannange naye owuza kaseera nga tokyaleeta nga katootandise kuwulirwa ng'omuntu agudde eddalu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah owuziko ogudde ajagudde ntati ki imaani si imaani ezo mpewo si imaani kati olaba ezo zikali zalese emitwalo 7 naye nga tazireeta ku lwa Allah wabula ayitira musodo ekyo nti yakola emirimu gino Allah gye yamulagira okukola naye ng'alina kyayagala mu mirimu egyo ayitira mu kino kitonde
solo kubanga kimutusiza message eri Allah, kimutusiza ebyetaago byeri Allah, owigo bayita shiriki ddala. Era obasanga nga beewa emirimu gye batalinaako obusobozi nene bakyereko nga Allah tiyagibagambako gikola. Ekyokulabirako babeeyamira nagamba nti waliyi eno ensonga weeyitawo embuzi yo namba, eno egundi weeyitawo enkoko ogenda kulya nga 7. Lwaki ali ku ntaana y'omusajja yali omulongoofu? Abasajja Allah nsaabaze ku mulamwa batuuka ne kuleva okubanga bagamba nti omuntu osobola okusaba omuti naye kasitago kasa nti tosaba muti wabula osaba nanyini muti ogwo yagutonda. Yaha jamaa totwetera kukulamula ffe mangu, kubanze wenkusangira ku muti ng'ogusaba nze nkuyitira mu kafiri there and then sikulinza. Oŋŋamba otya nti nsaba Allah ate nga nkulaba olaba osaba muti? Katugambe nti era amakulu nti ku lw'ekigambo kyabwe ekyo bo okusinzibwa kwa Nakayima tebakulina mbuzibu, era bo bamativu n'okusinzibwa kwa Nakayima. Era abantu abalina emiti ku bibanja nga bagigulumiza, abasajja abasuufi baba nga tebalina tabu, bagende maaso n'emiti bagigulumize. Omuti gw'omukooko we ogutema, omuti gw'okubijja kumala gakwatwako ebijja omuti ogugaddemu empewo emyaka 25 gwe Juma wakajjayo n'emyaka yaho omuti gw'okubijja gutemwa ebbanga lyegumala nga tulina obwetaavu bwagwo guvaawo. Lwaki emikuba wejja oba empewo negukuba ekigo awo temutabuka? Muguzaawo muguyola ne guddawo. Kati omusajja akubye buloka anoonyeza emiti ku kibanja giweddeko, abaana school fees atuuse, kyokka akasente akasubira mu tanuulu, talina muti. Omukooko we guli awo gwakula gusubiramu emiti egiwera amatafali gajje, asigaze nakenduliza anaatunda nga tumugamba nti gira booti ng'atema omuti. Awo abashiriku nga bayomba, oyo agenda gweddalu ebyana bijja siruwala lwa muti. Jo weegiri bajja batunyumizaako oba gutema ne guddawo, byaka bagutema ne guddawo. Gwe kolera adhikari soma Bakara namba egugweremu oba ejjini linasigalamu. Yo bonna owagimazeewo nga tegwadduse eddogo mu jjini. Bakara ina juzu 2, kakati juzu 2 gwe owaka juzu eki oba onaagimala ng'omuti gutedde mu layini nga gwetaaga kutemwa. Wegaba majjini wallahi tegasigalamu. Allah ateeka amaanyi mu Qur'an nga ddagala ku buli ndwadde yonna na ku buli yenna ow'emputtu. Tolate amajjini galina emputtu naye Qur'ani. Era wegagaana akhiran bagokya bwokya. Baganda bange balungi, omusiraamu tasinza ntaana era tasinza muntu yali mulongoofu, la, omusiraamu alina lubeerera kusinza Allah tabaraka wa taala. Wano Sheikh kyagambye Allah amusaasire, wa hadha kathiru inda alquburiyina, bangi mbasinze entaana kino ekikolwa bakirina wakati wabwe ne Allah bateekawo bakayungirizi. Era obasanga abasajja abasuufi nga basinze entaana, nga basinze ebitali Allah, era nga bo tebafaayo wakati wabwe ne Allah bateekawo kayungirizi, era nga ye tebamulabanga shiriki, balirabanga kuba eri batuuse eri Allah, just no bayitira muyitire. Ekyo ekitegambo kye boogera nti bayitira muyitire kye bayita shiriki mwennyini, kubanga basobola okutuuka eri Allah nga wakati waabwe ne Allah tewali kitonde kyonna kibatuusaayo okujjako bo bennyini, okujjako nga tebeekakasa nti wakati hata nobeera mwononefu Allah osobola okutuuka direct nogati Allah wange nyenze emyaka 4 kusaba Allah wange onsonyiwe, nga togambye imaamu kuba ojja kuswala, imaamu ajja kufuula kutuba somo gyatukalirako ennaku zino, gwe njo otandikirako. Nze sijaleeta linnya oyo banne basaba mutya Allah myaka 4 oyenda bankumaze. Kakati Allah we tagenda kulaalasa, Allah we yekasita omugamba nti Allah nge mbadde nnyina nenkusaba onsonyi sigenda kudda ku bwezi obikoma. Tetulinga balokole badda ku nguudo nze natta abantu abo nga tebasiba abo. Polisi ng'owulira oyo yewaako obujuzi nga tokwata oyo. Misana tteke muno olukati alokose nnyo era atukudde. Nze natta abantu nali mwononefu, nze natta gundi nenzita ne gundi. Ayayayayayaya baba akunoonye daseeka. Omukazi wa gundi nze namukwata, abaana nina 2 ewuwe. Fe obusiraamu wallahi nedda bwagulumiza ekitiibwa ky'omuntu kaffe kye, kola tawuba wakati wo nani ne Allah.
kujja onge zambi wakati hata ne wakati wange naawe nga wayenda ku mukazi wange erye zambi libadde ne Allah taliyingiramu wabula tunalisootinga babiri newe kibaamu obulabe kuba olina okuŋŋamba nti seeko omwana nayitayo ko wagenda mu darasa ejjini wasulayo nange nasulayo netusonyiwagane lillah kuba nange lillah Sheikh nzirilamu wallahi kati netubyogerako wengamba kanje inshallah wallahi nene tejjambira todduka kubanga tuze kubyogerako tubitereze atodduka misinde goche wakola kyali kitakisa switi ati ze tubimale ku kiyabu luka toina obanja Allahu akbar kati awatato sigalawo kakati kitegeza ati zambi olabanga mulimu akabenje akogamba musajja muno nti mukazo na mwendako nga kalimu akabenje awo katonda kuguma masajja n'obuuza abo walimu ebibuuzo nga byakumukumu seeka nkoze ntya bapaka banakwati kati kusako kye wakola olina kukola buli lunaku ati Allah nsaba onsonyiwe buli lunaku wakati wokwazina nokimiswala edwa zanukula towerabira ku lwokutaano baada aswiri towerabira buli lunaku layiri jimbuke ayayaya gasirida ku bwenzi olaba katukola kali katono naye ako kakokka wallahi teteza kujja kutulalasa oinagera wa Allah direct Allah wange ekituufu ntidde obukosefu bwinza okuva eri omusajja ayinza kunkosa nena muli azamanya Allah nkusaba onsonyiwe togenda funa message ku simu nti osonyiddwa wabula olina kuddingana tauba paka kabuli paka olusiikana Allah nti ekituufu wasonyiibwa oba towasonyiibwa wabula tauba siya nakubira nze namugamba nsonyiwe ate ere musonyi kyomanyiza tate yansonyiwa Ramadhani buli lwakutaano buli season yonna Arafa Allah muddingani nti Allah wange abanga abasiraamu musiraamu tasinza kitali Allah era wano kitegeeza nti ebyetaago byaffe tulina tukulizaani Allah yekka wanagambye Sheikh Allah msaasire nti yataqarrabuna ila alwali basembera eri wali mukwano gwa Allah gubagamba nti yali mukwano gwa Allah liyashfa'a lahum 'inda Allah asobole okubanga abawolereza eri Allah au yusilu hawaijahum ila Allah obanga kyebetaaga abatuusize ebyetaago byabwe eri Allah wakati wabwe ne Allah bataddewo omuntu naye ng'omuntu ne bamwetaaza ebintu nga 3 n'ebisigadde ekisooka bamwetaaza okubeera nga abatuusize ebyetaago byabwe eri Allah ekyokubiri bamwetaaza okuba nga abawolereza ate nga ffe okuwolerezebwa tekitwetaagisa wakati waffe ne Allah kuteekawo kayungirizi ti Allah asobole okutusonyiwala wabula gwe kennyini Allah munnyonnyola bye wamusobya ti Allah wange kino Allah nensaba Allah wange onsonyiwe kola emirimu egiyinza okuteeka mu bantu abagenda okuwolerezebwa egyo weegiri soma nnyo Qur'ani siiba nnyo byemu ku mirimu egigenda okuwoleza ku lunaku lwa kiyama kwana emikwano emirongoofu saalira nnyo mbaka alayhi salatu wassalamu abaffe soma ku dduwa nga bamaze okwaziina mulimu emigaso egidde eri obulamu bwo nga mujjo twagalamu okuwolerezebwa ku kiyama nenabbi yakyeraalikako mwenyina agamba nti ŋŋenda kubawolereza ku lunaku lw'enkomerero naye ŋŋenda kuwolereza muntu ogwo eyafanga si mushiriku kakitegeeza bano kye bagamba ti wakati waabwe ne Allah bateekawo kayungirizi basobole okuba nga abawolereza abatuusiza ebyetaago byabwe ekyo si kituufu era wano Sheikh agambye Allah amusaasire bizamihim ku lw'endowooza yaabwe nga balowooza nti ye wali asobola okubawolereza asobola okubatuusiza ebyetaago byabwe eri Allah hatha ittikhadhu lwasailu min dunillah agamba ekyo kye bayita okuteekawo bakayungirizi awatali ani awatali Allah amakulu n'oteekawo kayungirizi ekyo ennyini ekikolwa kye bakoze kye bayita okuteekawo kayungirizi man ja'ala bainahu wa baina Allahi wasaita wakati wo ne Allah n'oteekawo kayungirizi kati ekyo yakoze wakati we n'omutonzi n'ateekawo gwayagala amuwolereze n'ateekawo gwayagala abeerenga amutuusize ebyetaago bye eri Allah kubanga ali mukwano gwe yali imaamu emyaka 45 yali mukadde yali sheikh yasomesa umma sajja nga asaale swala ne sunna zaako yasimanga mande n'olwokuna yatambulanga asuna obuladi ng'asoma juzu buli lunaku oyo
kati kitegeeza nti bo ku ndowooza bagamba nti ono wagambira Allah nti kino Allah akola atya ayanukula. Era agambye Sheikh Allah amusaasire ti yadhibahu lahum wa yundharu lahum. Era abasajja bagenda eri bawaliyi baabwe abo ne babasalira ebisolo mu mbeera yakuyiwa musaayi nga basembera gye bali, era ne babeeyamira ne beetama nadhiri nti we munaatukolera kino ebisigadde mbitulekere, tugenda kubaleetera eŋŋamiya namba, tugenda kubaleetera enkoko namba, tugenda kubaleetera embuzi, tugenda kubakolera kino singa naffe bino binaayitawo. Era agamba Sheikh wayastaghithu bihim, era babasaba obuyambi n'okubadduukirira mu mbeera ez'enjawulo naye nga basaba bitonde. Allah agamba nti walladhina yad'una min dunillah la yakhluquna shay'a wa hum yukhlaqun. Bonna abasinza ebitali Allah bakimanye nti ebyo basinza ebitali Allah tebisobola kutonda kintu kyonna, ate nabyo bitonde emitonde bya Allah. Amwaton, Allah agamba kimanye nti abo bawaliya bali mu ntaana bafu, ghairu ahya, si balamu, wama yash'uruna ayyana yub'athun. Ne waliyo oyo gw'oli okusaba tamanyi na date gyagenda kuviramu mu ntaana. Kati Allah agamba nti mbaleke tembasaba, musabani, musabe Allah. Abange omusiraamu tasaba kabuli, naye kuguna omulembe wawona obubinja kati obutandisa okuzuukawo ng'abaana basomye ebitabo ate ne babisulika. Kati nadda wano nga kyatambuza wallahi kusinza ntaana. Era obubinja weebuli obwo wallahi weebuli, nsaba Allah bataase. Oba oliawo twelalika nnyo baganda ffe batasoma ddalasa nga ye okutula wano nga kizibu, nga ye kasita asala n'akunyuka n'agenda kiwedde yeddiini ye. Naye omuntu atuddeko mu dalusu mwajja otegerera akabinjako nti si kalungi. Balina ssente bazita, basobola okuwa ssente ng'oba kusirisa butoogera ku busuufi bwabwe lwa kusinza ntaana zaabwe, era bo baziyimirizaawo nti zisinzibwa newankubadde nga mubakyekweka muli bagamba nti ffe tetubasinza tubayitiramu buyitizi kubeera nga batusembeza eri Allah. Naye obushiriku era omusiraamu talina mwalina kuyitira kumutuza meseji eri Allah tabaraka wa taala. Wanagamba Sheikh wayaqul hadha laisa bishiriki, era bagamba nti oyo si shiriki okubanga tuyitira mu bawali, oyo si shiriki. Hadha innama huwa tawassit, just kumuyitira mu buyitizi kubo bukubo kutuuka wani wakatonda. Naye oyo si shiriki nammwe bane, si shiriki. Talabu wasitati wa shafaati tusulni ila Allah, agamba just kunoonya kubaawo na kuwolerezebwa, just batuwolerezeeko ewa Katonda. Naye nga kuba bali mikwano gya Allah, bano baali babwoyaabe basalanga nnyo oyo musajja bono. Kati amakulu wanayogera ekigambo ewa Allah, Allah ajjaga nti Muzaffar gwayogedde kiwedde kubanga ali mukwano gwe. Omuntu aba ne mukwano gwo ng'olina ssente z'oyagala, oyagala emitwalo 5, oyagala obukadde 10, naye ng'olina haji gw'omanya ayinza okukumalira ekinzu eyo nga Allah soomuyisizaako, onakunoonya mukwano gwe nga gw'ogenda direct biyinza okukuzubalira, ayinza okutazaataza. Naye kati n'oyitira mukwano gwe, ebyo birimu ffe bantu ffe abeetaaga wakati waffe n'abantu okubawo kayungirizi. Abakulembeze abatukulembera abamu tetukyasobola kubatuukako direct olw'obukambwe bwabwe n'enneeyisa yaabwe, olw'obusungu bwe batulinako, naye nga teffe babalonda tosobola kumutuukako direct n'omugamba nti munnange ekkuba erigenda mu kitete, enkuba weetonnya abayo tebavaayo kujja eno nabyo tebakkirira. Naye kigenda myaka temeka, emyaka 2 ekkuba eriwe tifaanana, nga kizibu okulumba migundi akola ku ebyo ba MP ng'ososola mutuukirira nti munnange mukama waffe ekkubo ly'egindi omwala gwawali abaana bafiiramu gwe tosobola. Kati ng'okumutuukako walina okuba wakati wo naye kayungirizi, alina kuba kyaliwe. Era nga wanamusako message eyo nti abantu baabo omukitega wali omwala gutute n'abaana kati banna baakafa, kiyinza omukwatako n'akola atya
n'ayambuka mangu n'agendayo n'atowa oda omulala gukolebwe. President tosobola muntu wako direct ng'omutandika otya ne wajja buzi wano ng'olina kyoyagala omugamba banyiga gwempi balinyala kugundi muzeeyi n'ensonga zange nsonga zo kyoyagala omugamba si bino ebitezi bya bomu olusoneko ne sunna gwe tebakukkiriza. Kati olaba nenga ye muzeeyi talina buzibu ngerawo omuntu wako omunywera ensonga zo n'aziwuya gamba nti ate ye byabikutulirawo yo kati buno obusente biliyoni emu abulabanga mitwalo 3 muwadde biliyoni nti vaawo kakati biliyoni eyinza otuuka obukadde nga 3 abayaaya abali awo Allahu akbar fannange ebyo ebisajja bigeze embuto ku haramu tebigaba koti ate woyogerera emundu tebazikolera nsolo nja kukutulisa sayininga biliyoni yanguwa ne bakunyiga okadde 10 nogenda ng'otolotoma naye ng'omusajja yogedde sente z'olya nti ezo kati zifunye abaana n'abaziwuka suka tutuleke ewaka inshallah tulye buli ne bakubanga ekyokera mu kukola abasajja inshallah. Kati wakati waffe ne pulezidenti tewaliiwo chance mutoko direct wabula ate pulezidenti wakati waffe naye walina okuba okayungi amutuyungako tibasajja babemukono abantu abemukono mulimu abalonzi bo naye enguudo tibalina mazzi amasanyalaze ekyo tusobola kiyimbira omwaka mulamba ne kimutuukako hatta n'okuba nti bakayungirizi bano nabo era nabo buwunzikanga ne mwebale n'okulya oluusi ng'atunuulira ayagala omukulu nga nakuta era ng'oyinza okuwanika ebbaluwa okuva nga lwanava ku bukulembeze nga tetuukanga naye nga wagireka 2018 eyo n'ogita nozayo neyokubiri mu 2020 n'ogita tezituuka naye nga yo omukulu yandetazo zifuna azisomemu abantu bange bagamba ki kiva nti Allah tusaasire oba kirimu akabi ky'omukulembeze okuba nga otuukibwako omuntu wa wansi nti pulezidenti awangalirawo nti musange nateete ofisi eri awo tewali afande bano bakyocho bano kyojo abo nga bali bali direct bandi bamutumako omusajja watu kakati nze omusajja yafidde mu accident wali mabira yandekeda bana 8 muzigo kati abantu bebeetaaga wakati wabwe nabo kuba kayungirizi kale sawa n'omuntu nga alina gwayagala mu bebitiibwa obako ne gwoyitamu nti njagala gundi minisita wa gundi aje ku mukolo gwange tomuntu oku direct nofuna enamba yo nakuyita wakatikati awo gifuna gwani omwagazaaki di alina program kolo lunaku alina emikolo 7 naye okujjako ng'obukadde 2 waali ate program 7 kati 2 Allahumma salli wa sallim kati olaba oyo akayungiriza oyo naye ng'ono yandibadde atukako message bwati yandibadde ayanukula kuba muli balonzi be abamanyi bulungi abemukono mwamuyirawo muki omubiri kati bakayungirizi bano wakati waffe n'abantu lusi boonoona program kati Allah ye n'abagoba kati bayinza otuusa ebitali bitu wakati wange n'ekitonde saagalawo kayungi era n'agufuula nga miteeko gya shiriki ekigujja muki mu busiraamu wakati wo naye tayagalawo kayungirizi Allah tuuka direct omugamba ebizibu byo kubanga awulira atakumanya era akulaba kona ateeka abantu kyusa ebigambo seeka singa yaterawo gwo omulyango waliwo abatuusiza ebigambo byaffe seeka singa kati oyina okaba musajja nti jamada namuta bukyanga muwa bigambo byange kubituusa olwokwa samuwa sente bana bamuwa byatuusa nze kuva mulamanzaani mugamba Allah muŋŋambire enkoye piki yino ewa oiro nagiyingiza kuraki namufulumiza nfu jini yali givuga ne mugambye antuuse ebigambo akoze eki olaba ne obaga Allah omugamba direct omanya nti ndesti Allah ina kyanneetaza mu piki enkadde kuba mu bukadde bwayo ogivulumula ebanga mpya ogisobole buli muntu naye kati singa ebadde mpya singa asuse seeta
kati wakuwa empya tosuka namanve aho wenyini nga babika tyaba nange inshallah juma Allah yakoze eki wadde yakafuna empya webityo empya ya Allah kwaisiriza asigade ku kikadde ki naye olaba kati Allah nakati agwe wangaza ku nkadde givurumule paka abanga buluganda omusiraamu kati we ne Allah tewabawo kayungi wallahi Allah kino mu statement eno Allah wakati wo naye tayagala wakutusiza message yo wabula tukadaire koteekawo kayungirizi oba mushiriku era ovude mu busiraamu era wana agambye Sheikh Allah msasire inti ababagamba nti oyo si shiriki hadha rajulun salihun lahu makanatun inda Allah gata oyo yali musajja mulongoofu era n'ekifo kyalina eri Allah kifo kyankizo fa ana ataqarrabu ilayhi min ajli an yuqarribuni ila Allah agamba nti fa ana ataqarrabu ilayhi fe tusembera gyali min ajli an yuqarribuni ila Allah asobole okubanga atusembeza kumpi nani ne Allah agamba nti hadhi hujjatuhu obonno bwe bujulizi bwabwe obabuuza lwaki musinza abawali lwaki musinza emiti lwaki musinza entaana nti bano just balina ekifo ekyebbeeyi eri Katonda baali basajja balongoofu ate ekirala naffe tubayi ku mwanjo kubanga omuntu yenna buli mukwano gwe lwamusembeza nga mukwano gwalina omugaga gwatambula naye kirizagana noona aba afuuse wakabi mukko si bwe kiri kubanga mukwano gwe wa bodde eri omugaga oli kakati kitegeeza noono bonna banasika era naye aduumira nga tewali buzibu osobola okunkonako ne tukonekitinga nga naye bamukoneki na bukonekitinzi onkonako twabitereeza jamada mwabitereeza dde twakyakoleza kale olumu n'olubibbi bakyakwetegereza nego ekifo yakifunye dda kubanga bw'oyaabwe eri ewa bosi takonkona kalega nedda banewa Allah tebakonkona kati naffe twagala tubayitiremu batusembeze eryani eri Allah subhanallah agamba Sheikh ebyo byebigambo byabwe era bwe bujulizi bwabwe tebalina aya mu Qur'an agamba nti wahiya hujjatul mushrikina al-awwalina era bwe bujulizi kyekyekwaso ky'abashiriku abasooka tezati ekyekwaso ky'abashiriku b'omulembe guno era tekyawukana n'ekyekwaso ky'abashiriku abakola ki obabuuza lwaki musinza entaana lwaki musinza bawali bagamba nti ffe tusembera gye bali tubayitiramu batusembeze eri Allah olw'ekifo kye balina ekyebbeeyi eryani eri Allah tabaraka wa taala yagamba Allah walladhina ittakhadhu min dunihi awliyaa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa ne wano Allah agamba jalla jalalu nti walladhina ittakhadhu min dunihi awliyaa n'abo abeeterawo bakatonda abalala min dunihi abatali nze ne Allah agamba nti nga bakatonda abo bebeeterawo awliyaa nga mikwano gyabwe amakulu babayitiramu balabalaba nga babbeeyi okusinga omutonzi Allah ma na'buduhum ate obagamba nti abange lwaki muyitira mu bitonde ne mutagenda direct eri Allah bagamba nti ma na'buduhum ffe tetubasinza bano ate tubasinza illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa wabula tubayitira mu buyitizi batusembeze eri Allah olusembeza kale tubere n'ebifo ebyokumwanja eryani eri Allah bwekyo ekigambo kyabwe bagamba ma na'buduhum ffe tusinza ntaana tetusinza bawalongoofu tetusinza ffe bye mugamba tusinza bano betwateeka wakati waffe n'omutonzi abo bagamba tetubasinza illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa wabula tubayitiramu buyitizi batusembeze eri Allah tubere n'ebifo ebyokumwanjo kubanga mikwano gya Allah ekyennyini kye boogera Allah kyayita shiriki kubanga ye wakati we n'ebitonde bye yeetondera Allah ogwo omulyango gw'okuteekako kayungirizi ogwo Allah yaguggala era wano Allah alaze nti ekigambo kyabwe kivuga nti ma na'buduhum ffe tubasinza amakulu nti beegaana bwegaanyi naye ng'ekikolwa ekyo bakikola ekyokusinza bawaliyi abaffe abasiraamu
fe wakati waffe n'omutonzi tetwetaagawo kayungirizi, era bakayungirizi balina kubeera wakati wa mutu na muki na muntu. Bannabyabufuzi teriyo munnabyabufuzi atalina kayungirizi. Asobola okuba nga si munnabyabufuzi naye nga wa musajja Allah yamuwa ssente nga mugagga. Teriyo mugagga atalina bakayungirizi. Tosobola kutomera mugagga direct, era okujjako nga ye Allah yamufuula nga ye ali free oluusi. Neera naye wabawo bwolina okuyitiramu nti mugambe ntya mpa ku namba ye, muyitire ku WhatsApp oba mukubire direct, kati mutandike ntya saawa mmeka, oli yakunnyonnyola. Kubanga gojja genda omugweko bugwi okube mu kaseera omugagga nga awummudde awulire obusungu, ogenda ogikuba nga ateede nga takukwata, wamulemeseza otulo. Awo yakomye otegeera okuwooma kw'otulo, kati nga takukwata kwagazaki. Naye olaba wayitiddemu olina kwati tokuba kati omusajja yeebase togeza gwe Juma munoonyeka waafu nga tumaze asuli awo ajja kuba amaze n'okusaala nti nawe n'okabala obeerawo ku bulaadi bannange paka kanobala 14 awo n'ogikuba omuwaddemu ne reserve. Alo mukama wange okankana bamaze okuliiramu wali manalla tuwe ku sente okuba okankana azifu agenda kukuba byogera tebikutuka tebitereera tereera bulungi yogera nkuwulira kakati nze mbadde ngamba wasuza otya sawa 11 kitundu ezakabungeesi musajja watwatidde kati fe wakati waffe n'abantu walina okuba okayungirizi atukonekitinga kwoli kwe tukola ki kwe twagala ba MP ku byalo abo balina obwetavu bw'akayungirizi. Kubanga omuntu nga najja mu ntebe anoonya amanyi ekitundu oba amanyi constituency eyo bamuconnectinga ku bantu abo bennyini ono waayitamu bw'olina okuyitiramu okutuuka ewani ewa MP. Kubanga bamala oyingira parliament nga bafuna gate ezitalabwako nga ne munda tolengera ne wano gate eyo oyingira buyingi bwano MP wamwe wamala okuyitamu ng'agiggala akulabira eri gundi mu kamera abadde agamba ki kuba mulengedde wano anti bbawe yafudde yagudde mu mabiri accident yamulekedde abaana 7 kati nze mbadde muyambe muki anti no katono yatu kati anti alina wakusula kati tugenda musuzaawo abantu muweye emitwalo 3 agende. Allah akbar Allah akbar. Nadoni yebaka aina ne laptop ali kuli eri alaba ebintu olaba akulabira kati wa ne wano mukasira ka campaign awo inga buyingizi mere mulya buli ne omwono natanyega nenga gama muli nempetemu muli mpulira kakati oyo waayita mu okumutuukako wakati we naye waliwo bakayungirizi abo nawo okumutuukako ojja kunzikana bano ina kyokoze eki kyobawaddeyo nti omukulu ntumalaga mulaba kuba enaku zino ali bize nnyo ninga gyali wakatudde gyali ali bize okujjako ngaoba ogenda kukola otya ate akyogera oba kale osobola okuteekako awo amafuta ge naye nga sikakasa noyiwaka 3 kale katulabe kugana ajja kunyigiriza dakika 3 ku mukolo tajja kulwawo kuba we yamuwadde obubiri ayi bannange kati abo basajja lwo bafuka baya kati ekyo kyobire mu bantu tetulina buki buzibu naye wakati wo n'omutonzi teweetawo kayungirizi kuba ffe tetulina buyinza butuuka ku supiika kumunnyonnyola bituluma bibandibadde batisa mu parliament kuyisaawo n'olwokuba nti bantu wakati wo supiika naffe waliwo bakayungirizi ng'okumutuukako kiyinza okutwalira n'omwezi okumutuukako amakuba agali awo nenga kukasooba oba omulaba ku TV nga yogaga mutuuseeko ntya naye awaawo ne Allah teyeetaagawo kayungirizi yenna woofuna obuzibu direct gyali ti Allah wange ekituufu nsuze enjala ennaku mmeka 2 ye kyakwetaaga mukakasa nti ye mugabirizi era gy'oddukidde ewuwe yamala byonna hatta n'abadukidde musaba abaleka n'abagabirirayo ne balowooza nti baje gye babawadde naye n'abawunziza eyo kati abadukidde gyali direct laga nti abo nja bamalira era n'atumalira
kati wakati waffe ne Allah tetwetaagawo kayungirizi, ekyo kiri mu bantu. Naye olw'obukambwe baba tukulembera n'emitima gyabwe mibi n'obutaagaliza n'okwefaako bokka n'okwagaliza ab'eŋŋanda, kiba kizibu okumutuukako olwa security gy'afuna oluvannyuma lw'okufuna akalulu. Wano nga tannaba yalinga free, ke yamanya nti kati nfunye n'afuna security. Emotoka ekola bukozi oyo giyimiriza ojagaza ki? Kati ogikuba omukono bwoti nze nakulonda, gwe bakufuuwa na bufuuyi. Alina abasajja tebalaba kati bakenga bukenzi. Lwaki? Ebiri mu bantu bebeetaaga bakayu nene bakayungiza bafuuse kiki ekizibu. Gwe olowooza muntu ki ateetaagawo kayungirizi? Buli mutu osooka nga nawe sewo mu bwakijjanabo sewo nawe weetaaga kayungirizi. Abdulaziz namufuna kati togenda witira musongolo yitira musongolo era nga sewo songo balina omubala twagala Abdulaziz Allahumma salli ayo n'okumufuna ng'ali bizi kati yakaki yani bashekhe nabo kati obafuna erawo kayungirizi okufuna seeka fulani oyagala mu ddalasa oyo n'okumufuna kubira seeka gundi boya bali bameka wokubira ono nolazima kyatteeka jja kati ono otamukubira n'omukubira eddalasa mwesomeseze n'abasomesa b'emukono shala mujja kwemala bannange. Kati akwe mu bantu mweka era mukalina tabbu era mukolereyo amajanga mmwe mufuniyo n'emisango abalemesa abantu okufuna abantu abalala. Naye wakati wo n'omutonzi toteekawo kayungirizi, tewabeerawo kayungirizi. Ne ssebo naawe otuuka kaseera nga ssebo olina abantu wakati awo kutuukako lutalo. Naye wakati wo n'omutonzi kisawundinga nnyo. Ne wabeera bana ba division, ne wabeera bano ba LC3, ne wabeera ba LC5, wakati we n'abalonzi balina bakayungirizi. Era omala ebbanga nga temulabye ne ku musajja gwe mwawa district namba, ninga temulabyeko ekisanja kiramba, wabula muli addoboozi nti gyali yaweleza amabugo. Kati muwunzika ebula ennaku ziizo naye bano bakayungirizi batuusa omukolo gwabwe, naye ng'olina ebikuluma wandibadde omulaba ettaka baalibba, naye ng'okumulaba lutalo, naye nga waliwo alina omukutuusaako abo kibeerewo. Naye wakati wo n'omutonzi toteekawo kayungirizi ti mu linnya ly'omwana n'ery'omwoyo simanya ne muntu munno ate ne mungu ebyo bimwoyo ebisimi mwana ebyo tebikola. Kati wo ne Allah daire bakade kase munja akantu ako nkaddiŋŋanya nnyo kubanga oyo shirika gy'omatumbuki. Sheikh kyagamba nti man ja'ala bainahu wa baina Allahi wasaita, yenna ateeka wakati we ne Allah kayungirizi. Yad'uuhum ng'amusinziza ddala, wa yas'aluhum ng'amusabira ddala, wa yatawakkalu alayhim ng'amwesigamira. Afaananako bw'atyo kafara ijmaa, abeera amaze okukaafuwala. Manyi bonna bakyegattako. Abange oyo abashiriki abawedde emirimu mbeewaza okubanga mugwamu. Saba Allah mutwekese ebbanga lyonna. Allahumma amin. Tujja kusukkawo awo, tujja kwongera okubanga tugittaanya wiiki ejja ensonga okubanga teweddeeyo. Tukirize saba Allah okisa tikibaraka mudalusu eno era atufole bana tawhid. Allah atuwangalize ku nzikiriza entufu kw'abaatuttira. Allahumma darasa yaffe ya Sunday eno eri ku masjidi Nuru wane Ŋŋandu ewa Seeka Kimera, tujja kuba 28 si bwe kiri. Tubeereyo insha Allah ku Sunday eno. Eyo si Lwakusatu, Lwokuna, Lwakutaano, Lwamukaga ku Sunday wano Seeka Kimera wano insha Allah tujja okuba. Saba Allah ffenna atuteekeyo ya Rabbi. Allahumma naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.